Kino kirekawa abavayo ne bavuma Abamakasi mutabani wa Dr. Jose Chameleone. Getufunano ku Newspark Channel mukwano galaga nti Abamakasi ali mu ddwaliro ali mu kujjanjaba taata we. Jukira nti ono ye mwana omukulu owa Dr. Jose Chameleone, omwana ow'obulenzi omukulu owa Dr. Jose Chameleone, era we wataabeewo kikyukamu na kukwata mu kiraamo. Ono nno ye musika okitegeera nno omukwano kati ng'omusika alina okubeera mu ddwaliro ng'ate alabirira taata we. Okitegeera kakati naawo mu ka vidiyo kooli mu kulaba yabadde alina by'alina okusayininga n'okujjuzaamu, kale nga mutabani we munnange yali mu kukwasaganya ensonga ezo. Okitegeera nga we nabagambe wali abaagalana tosaayo kikyo, ate nga maama ne taata kw'ossa n'omwana baba kyekimu, ssaawa yonna baba baddawo. Kakati munnange ensonga ezo bwe zityo we ziri, twagala okuba nti no nagaago tugakuwa. Dr. Jose Chameleone yavuddeyo n'abeera nga yeebaza mutabani we kw'ossa n'abantu abalala bonna abamujjanjabye ate era abamusabidde. Nga wooli mu kulaba screenshot eyo yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook n'abeera ng'ate yeebaza abantu bonna abaavaayo okuba nti n'ate bamusabira, kw'ossa n'abo abamulabiridde nga kw'otadde ne mutabani we Abamakasi. Newspark Channel kwoli subscribing nga liking tereka obubaka bwawo mu comment section tugakuwanga bwetu gafuna. Mawulire amalala getwagala okuba nti nate tukutuusaako munnange omugenzi Honorable Segirinya munnange nga tannafa yavaayo n'ayogera abantu basatu basinga okwagala, era nga mu bantu bano abasatu munnange yasookera ku maama we. Okitegeera katukuwe akatambi kano. Bangi bavuddeyo ne balyoka bagamba ate omukyala nga teyamuteeka mu katambi, yakugambyeko basatu. Akatambi ke kano. Mr. Update mbadde ndudde okwogerako nammwe ku TikTok, naye mwebale kunjagala. Mu Uganda abantu bensinga okwagala bali basatu: maama wange, kubanga oyo sina nakimugamba, omulala Robert Kyagulanyi Ssentamu President, ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Gwe muntu ki gw'osinga okwagala mu Uganda? Subscribing nga liking atereka obubaka bwawo mu comment section. Simanyi oba Calvin Kayanja afa ki? Simanyi naye katugakuwenga ate bwe tugafuna. Calvin Kayanja yeefudde omusawo n'alyoka agamba nti mulekerawo okuwaayiriza ekibiina kya NRM mbuno kyekyawa Segirinya obutwa. Ye munnange n'alyoka avaayo n'alyoka agamba nti buno obulwadde bwe wasse Honorable Segirinya. Simanyi oba Calvin Kayanja musawo ne katukuwe akatambi kano. Ebyokuwaayiriza Museveni tebikyakola makulu ku mirambo. Abantu mubabuulirenga ebituufu ebitutta abantu basobole okwekuuma. Abavubuka mubagambe batambule mu nsi mu ngeri ya buvunaanyizibwa, bambale obupiira, bakebeze abaagalwa, beekebeze, ate n'abalwadde bamire eddagala. Ebyo bye mwesiba ku Museveni ne muzannya ebyobufuzi ekyatutta omugenzi mukimanyi. Mwena baali basibyeko, lwaki temwalya butwa? Lwaki temwalirayo butwa? Kimuga temumanyi kyasse mugenzi. Se byobufuzi mubizannye naye mubuyambe abantu. Bavubuka abato mufunye omukisa mubakuŋŋaanyiza, mubakubiriza era mubannyonnyole nti obulwadde weebuli era butta. Mulekerawo ebintu by'okweyisaako. Anti mweyita beerufu, lwaki temwogera mazima? Ekyasse omugenzi temukimanyi. Lwaki temwogera mazima? Mwatugambako mwembwa mugiyitambula. Kyekibeetoolooza eri, mwetooloole eno, mwetooloole eri, mwetooloole eri, mwetooloole eri. Abantu mbagaye nti obulwadde weebuli era butta. Butemu okusinga Museveni. Museveni gwe mwekwasa naawe baali bakusibyeko. Simanyi bulungi oba gwe wamuwaaki obutakutta n'akulekawo n'atwala ono. Ekirwadde kitutta kitumalawo, ebirwadde weebiri. Abasajja mubakubirize batambule mu ngeri ya buvunaanyizibwa mu nsi. Bantu mmwe mwogere amazima, muve ku kunoonyeza ku mulambo ebyobufuzi n'okwekowasa kuwasa abantu ng'ekitutta omuntu mukimanyi.
ensi batunuulira ne basunga kubanga mubaamu abamanyi amazima n'abatambula n'omuntu oyo n'okalambira ne weesiba ku Museveni naye ng'ekijjeewo omuntu mu bulamu bw'ensi eno ebadde entambula ye mu bulamu. Tukubiriza abantu okwambala obupiira n'okwekebeza n'okukebeza abaagalwa. Ndowooza kisingako okwesiba ku Museveni ku buli nsonga. Kuba buli omu aba n'olumututte. Amazima amatuufu mugamanyi. Lwaki tetugakozesa okusomesa abalala? Ndowooza twanditaasizza abantu bangi dani okwesiba ku Museveni. Kubanga naawe wali okwatiddwako ozoganyiza Museveni okusinga omugenzi naye gwe lwaki takuttanga wamuwaaki. So tukubiriza abavubuka okutambula mu ngeri y'obuvunaanyizibwa mu nsi. Wano waliwo olumba olutto olusinga Museveni obutemu. Singa essira n'amannyo tugasimba okukozesa be lututte ng'ekizampo abantu bategeere. Full figure avuddeyo n'atabukira President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula full figure ye Wantalo amuyise Nnasaalongo John mbu munnange ono yeefuze omulambo gwa Honorable Ssegirinya. Katubeere nga tukuwa akatambi kabeere ng'ate abyeyogerera. Tukutumiddeko Ssaalongo John Kyagulanyi. Kati omukulembeze wa party principal okubanga gwosoma birango gwolagira bagenda kuzika ddi gwogenda gye bagenda gwembalira ku maiti gwagisitula gwagibera maaso. Is it a president of a party? No way. Mutya kubyogerako basonyi bakole mulimu ki ate abalala bakole ki? What is the others? At least Lubongo ya secretary general, but you nene tetwale msisalo ati kati anti yasomera yalagirira tugenda ojja muti njagala ozali ne aba nabesimbyewo njagala tugenda kutambula bwetuti enfayo mu yokulezika Ssegirinya etandise bweti olwaleero agenda kusoba wano encha agenda kubera ku kibiina ku party encha agenda mu parliament aveyo agenda makaga ekirano aveyo tumutwale mu kyalebu. Ssaalongo John Kyagulanyi tukubuuzako webaleme mu tusake gwanga omukulembeze siyo oyo twagamba toli president material. You are announcing deadly material. Deadly material simanyi kyenjogedde. Omukulembeze walaleko President Museveni nga yateekateeka byabeera bakirunda babeerayo wala muzaita mane nga afudde bakirunda abawandiisi ba president abeekyama naye abalina omwana mumuteeketeeke tuba tumwagala mwogere amazima liyabite senkubuge you don't look at me like this tontunuulira nga musota. Fact is a fact. Tosobola kubuuka fact. That is a fact. A president of a party nawe asobola okukola ekyo. Subscribing, liking, atereka obaka bwawo mu comment section. Godfather avuddeyo munnange n'abeera ng'ate alabula Waiswa. Amugambye nti Waiswa weegendereze mukwano. Ekiyinza okukutuukako kiyinza obutabeera kirungi. Katukuwa akatambike. Ssegirinya olwamulonda Ssegirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe. Alesa ambulance agenda azibye eddwaliro akoze atya nemwita Ssegirinya ne mugamba wani sente ezo zijja watya ku Mr. President Parliament basobola okutuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate n'eze emmotoka zennyina ogulamu emmotoka akoze ambulance akoze eddwaliro akoze eki asusiza kabampaani alinga ayagala okufaananya obubi. Waiswa mufumbiro tolinnya kuziika kwa Ssegirinya. Togenda tebakupika tebakulimba tebakusudia. Waiswa togenda bw'oba toyina nsobi gye wakola lwaki olwaleero gwe topiki either nga abantu bakwakyuzinga oba nga bali bakuwolereza. Lwaki gwe topiki leero Waiswa togenda? Abantu bayinza okuwa surprise vo omwange abantu baba n'ebisungu byabwe nga balinde okubimalira ku balala. Ekyo mazima ga byonna Ssegirinya kweni UP temwamwagala. Ssegirinya akola ekisoboka kyonna yesibe kweni UP abeesibeko awaaweka mwokyawo. Ssegirinya temwamwagala. Ssegirinya abadde mukwano gwange okuva nga akyali mu bbuca
awawe okugundi awe kalerwa Sejirinya temwamwagala okuva lwe yava mu Besigye Sejirinya mbadde muyita Mbega Sejirinya yagaba akawunga wano mu COVID mwakuba Sejirinya lwaki tebamukwata oyo Mbega biki Lumbu ye yakubanga Sejirinya kiro misana nga asiba ku Sejirinya gwakuba Sejirinya le bamukwata wano okugwa ebijambiya mwakuba Sejirinya mbalimo kumuzimba kujjawo Kyagulanyi kabake weyolera kakuluma entega family ya Sejirinya bankubira essimu ne bangamba Godfather tuyambe ko tuwolerezeeko tosirika busiriso n'omukwano gwo kati omusajja bamukutte naye abantu betusuubira abandi tuyambye ate gye twalijja obuyambi ate bali mukuba mbwagala kujjawo simanya mukama we simanya be baamuola FDC yakuyamba ki simanya biki aba bantu mbajjukira balumbuye basauda madada bageto speaker banuwa mutwe bajjukira bulungi ne video zammwe gye ziri ku internet ne betuzinoonya n'omusajja bamukutte ku bijambiya bwe yavaayo ate ne mutabuka bavuddeyo batya tubalindira ku kooti kumbe bali waabwe twabadde kukomera baba tuteddeeka bagenze batya bateesezza ku ki bawaddeyo ekyokubata yerererere wolololo sajja temwamwagala yabeesibako bwesimu yabeesibako n'okutuuka okulama Kyagulanyi abeere MC mu kufaakwe musajja nga abeesibako yabeesibako naye temwamwagala n'okumuwa obuwi kaadi nali mpije eyo Sejirinya nankubira zaali basanga 8 my brother tegeeza yina ali okumpyawo mukipikemu mugende ku kitimba brother baganye kadi bagitwala tebagenda gituwa nemba ku bye naliko ne tupika ngendo ulya n'abantu abalala nga nabo bagamba Sejirinya yatugambye Sejirinya yakubira kwegamba abantu bangi bamuyambeko ne kadi ogimuwa lwali lutalo omuntu eyasooka okuvaayo okulaga vidiyo kwesimba mu kifo kya Sejirinya ng'akyali na mukomera yali muganda wa Bobi Wine yasooka okuvaayo era mulinde mugenda nalaba agenda osooka okuvaayo mulinde mugenda nalaba ekipande ekigenda osooka mu Kawempe North kigenda kuva mu family tebagenda kuswala mbajja kuswala no kigenda kuva mu family bakireete Nenga mufumbira Sejirinya bayakusonyiwa bade yakusonyiwa just kikole bukozi kuma kitiibwa baabo kyoteebereza singa kino kibaawo kale tokikkiriza kubaawo bwe kikole bukozi togenda ekyokubuulira muze mukole effujjo mu kuziika obimanyi watya nga bakozeeko effujjo lyerimu so toziika my brother afiridde beyakolanga emyezi egi gye yamalanga mulamu bisinga ba MP bonna abasigaddewo nga balamu bye bakoze kyekyamuwalanya banne bonna ne kiba mukyaya Sejirinya yasekanga nammwe nga temumwagala mwali temumwagala kozi ye Sejirinya yalinga akolera abantu yalinga ayagala nnyo abantu akasente ke nga bakakuteko n'ayamba abanaku n'agulira abakadde eddagala n'atwalira bano n'akwaki n'azimba akalwaliro eddwaliro Sejirinya lye yaleka e Kawempe baalitwala nga mwenna mulaba bati teri n'omu yalirwanira kozi mwali muwalanira achievement zalese akoze nga mulina nnyiike mugamba akasajja kajja batande kakola bino nga weetuli abasinga mubadde mu palamenti bisanja na bisanja mugamba dikiteta agende tavaako naye nammwe temuvaako Nambooze obadde MP okuva nga ntegeera paka kati gwe Nambooze obadde MP okuva nga ntegeera paka kati oli MP mama Nambooze yegwasinga otegeera emukono Lord Mayor Elias Lukwago kale gwe yakulira nnyo mu kibuga nti gwekitegeere nnyo gwe Elias obadde mu kife yakusooka njala kusaasira nnyo famire ye okusaasira maama we naddala kubanga badde naye kuva ku ssaawa esembayo baganda be okusaasira
abantu b'e Kawempe abamwesiga mu butene bwe alina okusaasira parliament n'abakozi banne badakola mu parliament. Sseggirinya mu bizibu bye byonna byayiseemu abadde muntu ate nze namutegeera nnyo unawe yafunira ebimusoomooza mu kkomera mu bulwadde nze nga sinaba kutegeera muntu kikyakkiririzaamu nsooka kumutegeera ng'omuntu. Ekikulu nnyo okutegeera omuntu n'ebimwetoolodde nga tonnaba kumulamula nga tonnakuba kubaako kyonna ky'ogamba nti kino kimulemye oba kino akikoze. N'olwekyo Sseggirinya gwe mbadde mmanyi abadde muntu alina amaanyi ge n'obunafu bwe nga ffe ffenna, n'endowooza nga buli lunaku lwazuukuka agezaako okulongoosa ekyo kyasobola okukola okubeera omuntu asingako. Tumusaaliddwa nnyo, alwaniranye n'ekimbe naye abadde muvumu, byayise bibadde bingi. Ndowooza Mukama tamuwadde mukisa kunyumya lutabaalo lw'oyinza okugamba nti abaali byayayita banne nga bamwinako ebirowoozo ebibi mu maaso g'abantu balaga ekifaananyi kirala, bebadde ebbali nga bamwinako ekifaananyi kirala. Byonna abiyiseemu naye Mukama we amujjuludde yamanyi ekisinga era yasalawo. N'olwekyo abantu b'e Kawempe mbasaasidde, famire ngisaasidde, kubanga famire mu butene bwa Sseggirinya okusituka neyeesitula n'afuna embavu n'agamba nsobola okugenda mu bukulembeze kikolwa kya buzira. N'olwekyo katusabe byayiseemu biyigirize ffe abasigaddewo, byayiseemu n'engeri gyayisiddwamu abandi badde banne, kisomese ffe enkolagana yaffe ne bannaffe, ate bulijjo mu kutambula kwaffe bwe twesittala olw'abannaffe tusisinkanye olw'embeera zaabwe tuleke kuganga mu maanyi. Sseggirinya afudde akyalina okwagala nti ajja kukomawo, abeeko byakyusa, abeeko byalambika. Naye ffe ababadde nga bamugoberera mu bulwadde ne mu kkomera bye tulabye tubirabye. Tusabe Omutonzi amulamuze ekisa amusaasire byamusobako eby'obuntu. Kale nno bwe tutewe tutambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel. Kankujukiza okuba nti no subscribinga o likinga kwesa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Weekumire kweno yokka mangi ge tujja okuba nti nate tukuleetera.